ejo nabadde mu ice bath ice yabadanze gwe eri ice bath ndalamu banange you guys eri Buzigawo if you want to go to genda ke Buziga ice bath yabadde nzise bulunoke munsi tosobola kuyamba buli muntu ekyo nja kikubulirira wano bulunoke munsi tosobola kuyamba buli muntu yamba ko boyambi ebisigadde obireke nze Mickey simwagala Mickey simuzefani simwagala sikyali wange naye mwe baana mwe abali balowooza nti Mickey agenda balabirira mwerimba. You guys, it's wrong to ever think that Mickey simuzefani yali ayina okubalabirira. Abavubuka ennaku zino mulowooza nti your friends gwe Joseph eno gundi temwagireseeko oven si ekaba wete oven nja kwocha nyumba yekabo masanyalazi kekakaba abafe kakati kekabadde kakaba kale hemanyi nti oven gye waleseeko banegamba bolire bavubuka bannange tunoonye emirimu tukole. Mickey simuzefani si agenda obalabirira omuntu yenna ku nsi nga takuzaala nga takwinaako Luganda tosobola kera ku makya n'otandika munyumiza gaboozi mbw'osula njala mbusimanyi oli bubi ekyo kigamba nnyo abavubuka tosobola kera ku muntu atakuzaala atakwinaako Luganda n'otandika omunyumiza ebyo nsula njala ndi bubi. Omuntu bwakuyambako kyakuyambye ebisigadde bibyo biba bibyo munnange. Ffenna tulina wano mikwano gyaffe bali mikwano gyaffe tebakyali twasigala tubeesibako. Omukwano tekitegeeza nti every time ayina okuyamba era yakuzaala. Please stop that entitlement. Stop that entitlement. Oyo Mickey simuzefani naye ayina ebizibu. Is a young man naye akyanoonya bulamu. Mickey simuzefani si mugagga. Is not rich. Naye agatta buwuzi anoonya bulamu kati abayamba atya. Already is a desperate young man mukazi we yamukyawadde. Kati oyo yanakuyamba oyo ogagga wali. Nokera ku macyango oli muvubuka otegera. Noloza nti omupiira gwe gugenda okujja mu bwavu. Muli awo mufo ky'okunoonya emirimu musamba mipiira. Saabi bagamba dda wano. Didn't I tell you boys? Mufune emirimu ne munvuma. Saabi bagamba dda. Tewali muvubuka ategeera asobola kugamba nti akeera kusamba mupiira era asuubira ogagga walangaani. Nga n'abali ku ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes bakyabanja. Stop being stupid. You are just a bunch of idiots. Muddeyo makerere musome. Okusobola okubeera oluyitali nabi bagamba dda. Etugenze embalala kusamba mipiira abasajja abakulu. Ne mutula mu bus mulinga abaana ba high school. Kati mwagala Mickey yaba bayamba. Mickey simuzefani yabazaala. Era ne wabulunoke gye mwageze naye agenda babba bubbi. Ye bulunoke ali bulungi. Kiri okusaba emizimu obulamu. Nti okere wabulunoke naye akyapangisa mbwakujje mu bwavu. Baana mmwe muli basiru. Kubizibu bulunoke byayina. Kati gwe nawe muvubuka gwe you are killing on bulunoke zino views kamba bulire zigenda basule wabi. Buli gwe mulaba ali wano omugagga ayinayo omulimo gwakola. Guys, buli muntu golaba ayina sente ku TikTok ayinayo omulimo gwakola gwotamanyi wano tewaliwo sente. TikTok tekuli sente bakulimba. Wano tujja funawo connections na mikwano. The role of media is to get connection and friends is simple. Chovona babuli muwala ku TV omulungi ba Fabiola bonna babawasa. End game yo muwala ali ku TV kunoonya musajja ali mu magezi. Era ne bogenda ku NTV no genda ku NBS all the beautiful girls are married. Media tuba tutunda face.
kati tulaba jowe nataddeyo ka video nendagako figa ntunda face ntunda figa era buli ejjera bya ka video kanyage wow Junior yabala the boys herese that's a role of social media nirejo egwanga lyonna lyasuze teryebase Twitter Snapchat bonanga bapostize my figure bagaba n'ekiina amabeere Allahumma abantu tebebase bagenda eba n'ekidunia nga kinyirira nga kisava yes kati olyeyo nja Samira nenga nkusinga figa yonje kusinga so bwoba olyeyo ng'olowooza mbu Miki simu zifane agenda kukuyamba naye ayina ebizibu bye guys naye ayina ebizibu ekyokubiri Miki si abazaala muddeewo abanyammwe twakolera sente zaffe Miki n'agaana otusasula mulina contract do you have contracts baana mmwe singa mubaddemu amagezi mwandirese contract ze mulina ne Miki contract zammwe zaali zisoma ki mwogere nga abategeera nga abasomako omuntu woba omubanja oleeta contract nti twateesa ku kintu omanyi bwe banamwe temwasoma omuntu akera kubaca n'akuyingiza mu kintu without even a contract kati mwe tiimu yammwe ey'omupiira teyali tiimu ya mupiira just byali byakuzannyamu buzannyi byammwe byaba unemployed youth mwegatta ne mukolayo ka tiimu kati temusobola banja Miki kane bwe mukwata Miki ne mumutwala mu kooti nti yali tabasasula bajja babuuza contract zammwe. Your relationship with a person, it is defined by a contract you have with that person. Abasoma mukimanyi tusekera kubajalo ya olaba n'omwana gwe bazaala ayina baako confirmation ya DNA. Guys, twasomako ekibasumbuwa butasoma you are being used. Era ne wabulunoke gye mwalaze nayo temwinayo agreement. Era wajjayitawo ennaku bbiri mugende mutandiko yomba ne bulunoke because you are just a bunch of idiots. Mutule wansi mukole contracts buli omu asasulwa sente mmeka so that basaponsor we bajja buli omu alina akasente katwala. Miki kankubulire buli wobanga olinamu kasente ne weetololwa abantu abatayina bajja kuwalana. Ekyo Miki kankikubulire. If you are the only person who is well off but surrounded by people who don't have money, they are going to hate you. Miki woboli mugaggazi you claim. Start acting like a rich boy. Abavubuka abagagga tebasamba mipiira. Ebyo bintu by'abantu low class people. Miki kolawo company be CEO. Li brand. Ne oliye oli mu bucupa. Osibye ebiviri bikulinyanga abalaso olinga bana abazungu beggulu. Oli rich how? Ebizuyo n'abantu byetwesanzeemu collaborating with wrong friends nange byantuukako nayina emikwano nga actual sense sayina beera nabo. Okera kumacheno utandi kukulegana batu ninga mo actual sense those people wali tulina kubeera nabo. Miki waliwo abavubuka basa Kenzo ayina team Eddie Kenzo abo Miki boyina obeera nabo gendo samo mpira ne Kenzo bagula viti baliyo basamba bano bagazaki oli n'omuvubuka akyanoonya amazzi kati yabadde tiimu oba mwali mwakola kumanyagana. Miki no banda weya yange kakati n'amazzi tewampa. Those friends towekakanyanga kirasi buli wova mu kirasi eyo nodda mu kirasi etali yo ogenda funa ebizibu. The moment you deviate from your class nzola bambera n'abantu Junior era bagaka Junior keraga bera mu kirasi yombere mu yange nzola bambera mu bigroup
I know who I am. Manyi chendi. You don't have to lecture me. I know who I am. Nze Junior manyi chendi. Tufuna sibira mwe grupu by'abavubuka. Nkuga hai wetukoma. Zo sayinga samba omupira nze tamale. Nsamba ne bani. Kenzo bwa mpita tusamba. Gravity bwa eyo kirasi yange. Nekati nange nyende wali ewakiseka nkunganye buli kasasiro. Me son of Mirundi. Nze. Ezo level nazivamu. Eri beereyo. Naffe tubeereno si mu bubi. Kwewonya bizibu n'abantu. Kali gwe Miki wazimba. Miki has a house. Bulunoke yazimbawa. Enough of this nonsense. Bala muwebale. Waluno omusajja minister w'ebyenguudo. Ye Honorable Fred Byamukama. Honorable Byamukama webale. Gwe nakwagalako wagenda ku Northern bypass. Noga abaguleo mu weekend. Do you know what those idiots have been doing on that road? Omanyi badde bakola ku Northern gwe. Bigira obwavu bubiruma. Mu transport mu ministry ne bijja ne biziba Northern ne byefuulo ebikola. Ne bimala omwezi mulamba nga bigadde Northern bypass. The backbone of Ugandan infrastructure. Because Northern egata Jinja highway. Negata ne Masaka highway. The two most important roads mu byefuna by'eggwanga. Biri ku Northern bizanya. Mpaka minister we yazze Fred Byamukama wa transport works. Nabigamba, gentlemen, I've given you 1 week. Please go. Eggwanga we libadde lituuse. Awe tubadde. Ng'abantu tebafaayo. Nosanga jjamu ng'akutte ku Northern, abagenda mu ddwaliro tebagenda, abagenda okukola tebatuuka ku mirimu. It's very bad. Nenalabye embwa nga zivuma Balamu. Embwa. Balamu byokola tebiri mateeka. Amateeka gatuyambye eki? Amateeka badde banyiga gakuumya ababbi. What has the law helped us in these 40 years? Osokotule dero. Balamu why musokwata ababbi wowoza dero? Amateeka gabadde wanga babbe eggwanga. Where has the law been? We are tired of this idiotic bankruptcy of the law. Nebakwata ku babbi. The law, the court. Abalamuzi muve mu nsonga z'obubbi. Abalamuzi taata wange yabyogera ensalo zijja kuggalwa. My father used to say these things. Nga mulooza mulalu. Taata wange yagati olunaku luno lulituuka. Ne tulaba ku bantu nga badduka ng'ensalo ziggaddwa. Nga bantu yagaba bajja kubakabanga linnya embuzi ennume. The time has come. Obubbi bubadde bususse. Kibadde kisusse. Kakati n'olwekyo Balamu nkwebaza. Era Balamu eggwanga lyonna liri mabega go. Kwata buli mubbi. Balamu nkusaba bambi ne Masaka tugendayo. Balamu, don't stop in one district. In fact, Balamu kye tuba tukola, what we can do, move around the entire country. Don't stop there. Ate Balamu toyogera jodda gwa bugwi. Minister bali omunsi yatuuse mu ddwaliro Embalala kyamuweddeko. Nga intensive care unit erimu bayintaani babiri. Ebane Uganda. So the only thing I'm going to say about this situation, is that I cannot have a conversation with a person that can't say a sentence without speaking about someone's private parts, speaking about everything, just fucking nonsense. Like, no, I am not going to go back and forth with a person like that. So I know you guys are trying to get that out of me. Naite mugenda chifuna, because I'm not that type of person. Like, I'm not a vulgar girl. If you're on my page, you know that. So if you
think and think it quickly. Quickly. Over here, we don't do that. Even my followers don't do that. Everyone in these comment sections talking about all the vulgar things he was saying about me doesn't follow me, and that says a lot about them. Which take a day. So what? Yeah. So yeah, guys, like, let's put it to bed. I don't want to see any comments about that. And if you see someone saying that that name or anything he was saying in that video that is going around, like, if you see anyone saying those things, just tell them to fuck off. Because honestly, guys, why are we even having conversations? Nekagenda ketekako omuzigo gw'embizi. Ekimwa kyonna ne kibiserebera kiti omuzigo gw'embizi. Bugenda ne bwe kuba makeup ati tebuumula. Bwe kava ku radio mu bbaala. Buba n'otulo. Tebawummula. Bawummula abo. Yasuza kujja mudongo latinamu abakala. Era latinamu webale kubunkalakatira. Latinamu onkalakatidde obuwala obwo. Latinamu genda maaso okubunkalakatira. Latinamu muteeka mu ssente n'abunkalakatira. Otegedde. Tebwebaka, tebuwummula. Bubera kusigala. Olina amazzi gwe mubiri. Are you hydrated gwe? Olina amazzi mbiri. Kakala kalinga enkolongo. Mukama abuwadde platform kakuta omuzindalo. You know, bayimbye naye babuzeemu. Aleega ennyuma buleega ennyuma eziwunya. Wali oyambadde ku nnika gwe enjeru. Ennika enjeru osobola n'okujambala gwe. Kajja wano kagira kakola opinion. Todanga mu kuteekateeka bintu bye bateeseteese. Ogenze ku mukolo gw'abanno. Ogusanze baguteeseteese. Kyetuva twabagoba ku mikolo. Ngwemmere tewoomye. Gwe wagifumbye. Episembi zigenda zibuwuzuumya. Ne buva eno ne kawuzuumya ennyuma. Lw'olivaawo gwe. Radio kyendala eri ku kansa. Onfuna. Malayalizimu ebujjudde. Omumwa kagusiize ekimalayalizimu. Keetaddeko ebinaakani. Mumuyita foundation. Obulungi bwakugattira kabanga akasima omusingi. Kakola opinion ku luyimba. Gwe wateeseteese. Gwe muteeseteese. Gwe mujjuzi. Gwe mwajuzi. Okola opinion y'ekisiru ku bintu abantu bye bafumbidde ebbanga. Abantu ne bateekateeka ne bajjula. Abantu bali mu kunyumiro. Otandike diversion zo njaku. Bo omutwe ngwasi. Ebyo ebiviiri bye muteeka. Tebusiba na nviiri. Bubeera bukwata kino. Buli kadde ekiviiri bwe buteekateeka mu kisipule bwe buteekamu. Njagala okutegeeza nkirina wano. Nkirina wano okyekubamu. Oba olowooza oli wa bbeeyi nnyo. Kyange nno nkiteekamu ttinti. Oleeta wano akamanyiiro. Bugenda ne bwerimba. Weerimbira kwani. Gwe. Mumugambe. Bwobanga. Gwe. Bwe kiba nti gwe. Tetunnakuyitako twogereko. Era energy yo tetwejjeetaaga. Era tetwagala energy yo. Twagikusabyeko. Omanyi nze sijja genda n'abantu bali vuluga. Oyina importance kigwe kuliri puzzle gwe. Nga ne bwe bakuteeka ku radio yo ng'ofulumye wa boda tasobola kukuliko gona izinga. Gwe ne bwe bakufulumya ku radio gy'okolako. Ne bwe bakufulumya ku radio gy'okolako kuba muvuga boda mutambulira ku boda abasinga. Ne bakufulumya ku radio okwo kwokolera n'oyimirira ku kubo oyimirize boda tewali asobola kuliko gona izinga. Lwaki temumanya ennaku yammwe obunafu bwammwe bwe buli? Ani abatabika abantu ba bulijjo? Otegeera. Terina asobola kuliko gona izingo gy'oyogera ku music. Oyogere ku Edikenzo gwe. Oyogere ku Liri Puzzle. Oyogere ku bantu gwe. Oyogere ku bintu abantu bye baagadde. Ebintu ebyatwalidde obudde. Abantu ne basulanga tebebase bateekera ekintu abantu ekirungi. Oleete. Ne kagenda kebajjula bwe kati ne kaawula bwe kati. Nga buno obwato bwa kanu. Obwato mu luzungu babuyita kanu. Ne bubange nkasi obugulu keyambudde kaleese mukwano. Siri mu kuvuluga. Njagala kugamba kati. Toddanga mu kutyoboola bintu bye tuteeseteese. Ebintu ebinyumidde abantu toddanga mu kubityoboola. Bulina engulugulu embije mu bugambe bweyambuliremu. Kali kuli emimwa kagisiiza omuzigo gw'embizi. Ate bulina amabeere amanene bwakola sex. Embeere buzirimba. Kali n'ebbeere lyayika bweriti. Liringanga kondomu erimu amazzi. Ekibeere kyayika kiti. Nakalabyo manyingeze nenketegereza. Ekibeere kyayika kiti wansi. Kakisonsese. Akalega ako wakagula mu aputawuni. Akalega wakagula mu owino. Obuleega embeere nnene buli mu owino. Muba mama nakatudde. Kali n'ogubeere gwayika guti.
eringa kondomu erimu amazzi otegedde kayika eryebere go lyambulana babu yonka danga tebunazaala mama Faridi agenda kujja ku kibozo olaba omukazi anyirira ugenda mulaba gwe kajega gwe beerako olaba abakazi be batayonse nnyo babu yonse buwedde mu valiyo ekibuga kyonna kibuyonse gwe ne bonne yambulira gwe nkwate wagwe nga bwofaanana nze ngenda kwebaza Timo muganda wange webale na wankubadde oba kitono kiti abantu kye banyoma webale kufaayo gwe kankubulire Lioness fe tukuze ne bakitaffe ng'oliko emitwalo gya taatawo esatu abaana wadde nga bazadde baffe abakyala be bafuddeyo naye nga bataata we bali balamu era nze neewunyiza okuba nti Timo badde owaayo ne ssente nakyewunyiza nnyo okuva nno mu nze nakyewunyiza tegasina bya kamera olabaayo sente munange nno Timo ategeera mwe mumulabira nkigambe abantu abatulaba olaba omusajja nga oli naye buli bwatafunye omanya so tonyiiga naye bwe mwawukana oba tomanyi oba yafunye oba yayingiziza gwe okitwala nti akumye akuwadde kitono naye nga embeera ennaku zino yakyuka buli wamu people don't have money omusajja oyo bwabeera nga abadde asobola okuwa 3 bannange Timo oli waddala bw'ovudde ku ssente zembadde mpangayo nti zino zeza update omwana wange bw'abadde nga alwala nti alwadde obulwadde bwa ssente emitwalo 8-10 meka ezo zo mbadde era nzitoola separatire n'okujjanjaba omwana era mbadde mujjanjabisa bambi linda webaze taata w'omwana wo ate n'ekirala senga maama we alina okuwaako madamu we alina naye okwerabirira ne bebi naye namwawulizaako mwebaze kankubulire bano babiri balina obusungu tebamanyi nti obusungu bwabwe bugenda ku affectinga omwana Timo alina obusungu kwono nona alina obusungu kwoli musooke mugyewo obusungu ate n'ekirala senga mutegeeragane mukoparatinge senga nze nkimanyi nti ono gundi obusungu bwavuddewo obusungu bwavuddewo tuwuliziganye ekyo kye twagala nze senga nze nkimanyi nti ono Joyce ajja kwatagana ne Matipa kati Gamola Timo yajja bensonga azikwasaganya bajja kwatagana munno naye musooka muleke embuuze ono omukyala abeera luddawa oli Dubai oli Uganda okategedde akija kigozi nkategedde Rama Timo yakugjayo mu buloko tannaba mujjayo kale Timo nkusaba mu bitibwa ebyekitalo gyeyo mama w'abaana mu buloko Timo ekyamunyiiza kumusaba Timo ne bwofuna abakazi 10 Timo ne bwofuna abakazi 10 tobulokinganga maama w'omwana wo tokikolanga kati omwana olumbe bwe lumukwata ekiro mujjeeyo naye obuzibu obuliwo linda buli wajja mu inbox yange avaamu tuyombye abasungu bwe mbagambye nti balina obusungu bombi ate bato Timo njagala okubulira bino ebigambo bwe tuzaala mu baami ne twawukana kisinziira twawukanye tutya tuba n'obusungu kati wabeerawo triggers buli kaseera era ekyo gwe ng'omusajja olina okimanya you have to expect it naye munange linda abasajja bazaala mu bakazi ate nga balina n'essente balina n'amannya mu Kampala tebawaayo wadde emitwalo 2 ekirungi kwali alabe kuwabiswanka naye neyetetenkanya owulira alabike obulungi akwana abakazi ne bafunye abaweeko ne maama wamuweeko ne bakyali babaweeko naawe akuweeko musiimeeko akatono ate gwe kakana Timo olaba nti mumpi ne bwali wanvuwa ne bwalikola atya yakuzaalamu omwana ate oyo omwana waali ate tagenda kuvaawo ajja kukakana yekka Timo si mumpi mumpi ki bwe bategeeza nakino linda kimanye nze nga sengaawo kubuulirira nti emyaka Timo emyaka Timo gyalimu akola bino byakola era byalina okukola n'oyo madamu gwe yafunye agenda muzaalamu ate naye bajja kwawukana afune n'omulala
tukiwulidde Mama Joyce owulidde mami kakana naye nze senga wamanze Timo kyengenda okugamba Matipa bwe buzibu Matipa bwe buzibu oyagala emirembe lekeraawo okuzaala mu bakazi gano gakyali mabaga okyalina omu akulumya omuntu ogenda kuzaala mu bakazi ab'enjawulo ogenda kuwanvuwa nkubuulira Timo yali ludda wanze nga simulaba ndaba yeewambi ndowooza good network Timo mbadde njagala nkusaba ekintu kino era Joyce era bamuwe capital golooza Timo ye afuna sente mmeka omwezi ye mwenyini yagambye empisa zange ye mwenyini ze zimulemesa okulabirira empisa zange embi ze zimulemesezza okumpa capital singamu mami gonda mubuwala obe n'empisa tusitale kamire awo wetondere omwami alabika wemasaka kusamira wetondere Gamola wetondere Joyce wetonda amavivi ku ttaka Matipa akiwulidde wetonde Joyce yogera nebbawo muwalekani nsaba ku nsonyi wankyusizaamu wetondere Jonasi muyonde ekikazi kimwagala that is very good senga tutiriko omukazi yetondera omwami banange Jonasi kayogere Timo ayogere banange musirike omukazi ayogere obubaka butuuke ku Timo Tata Havi saba kunsonyiwa byonna bye nakuswazizza byonna bye nakugamba bwabadde bulumi awo Matipa banange Timo ekyo tekikoleka taata Jonasi Timo ekyo tekikoleka Timo omwana omusonyi ye yogerako eri eggwanga Joyce bamusonyiwe sonyiwa bannanaawe dadi Linda simulinaako buzibu era Linda ebyo nabimusonyi edda byawedde amina era webale nnyo taata Habi mugambe nave kutaka atuule gwasalawo kale tuula amina taata Habi nange mbadde nsaba yafunye ba in-laws kagwake taata Habi mbadde nsaba muzzeeko omwana omutayala mu kika Linda nze Tata Habi kyemusaba Tata Habi bambi ani Mama Habi munoonyezeyo ka capital ne wanamuwa emyezi egiwera mu maaso yes endorsement zolina muweyo endorsement emu omwezi gumbambi Mama Havi wanji nyabo olaba ffe twagambanga omusajja okulabirira omwana we buvunaanyizibwa bwe sijja kumwegayirira ne batuwabya mami owulira taata w'omwana wo olina omugondera owulira olina omuwa ekitiibwa kubanga ekitiibwa kyogenda omuwa naye kyagenda okuwa munange ffe bagambanga sya omusajja bw'aba yakuzaalamu alina okulabirira omwana we eyo responsibility ye mukwano asooka ayinza okugaana nga toyina nawe ogenda muloopa nga toyina nakiddako mu bulamu nga toyina na ssente mukwatagane owulira era ne bw'obanga omugamba mugambe nga atabanja kubanga tomuteresangako ssente muteesaganye akatono akabeerawo mami kooba okkiriza owulira bwe kabanga kabulamu omunnyonnyole nti munange dadi obadde otuwa emitwalo 2 tusaba otwongezeemu because of ABCD naye ajawuliriza senga nga bagambye nti agenda kukyusa mu neeyisayi kati nange ngenda sooka mwongereko emitwalo 10 tutambulira awo nno olaba alabidde Gamola olaba Joyce guma tokaaba taata Emily olinga amatako ku mannyoko ena abasajja taata Emily yakuamiridde olinga amazi ate omuyisizaamu eggaali taata Emily wama Timo webale ayongedde kameeza okikoze Linda wanisenga olabye nti nno ne bw'oloopawa agenda obikumalira ali omu
Ye taata Jamila leeta omwana wange nze bino binyumidde. Jamila leeta omwana wange bino binyumidde. Bebe walopedde bakuwaddeyo wadde emitwalo ebiri. Nedda. Kubanga eyakuzaalamu mwatuuka ne mukkaanya ne mweyagala ne muleeta omuntu ku nsi wamma. Iffe ate nga beekwana bya bulungi oyo nga mwinako nebbuba. Iffe content mutono nnyo era buli aze we shall table it to be discussing, but at the end of that day it is you two people okutuula ne mukkaanya, but respect one another. Exactly. Omwana kusomera asomera sente mmeka? Asomera sente mmeka? 45 nga tekuli requirements. Kati senga omukyala ajja kufuna n'emitwalo 3 n'emitwalo 45 egya school. Amina. Timo. Nakano. Timo. Ebiri ebisobola ovaamu ssente ezisobola olabirira abaana bange. Amina. Taata waabwe nabamenya. Bannange nga binyumidde teri yanimba mwana wajja bwe buto. Embuto mwazijja mu bujja. Gomora Joyce Matipa tukubiddeko. Tata Havi nina kyensabayo. Ne wagibeera mitwalo 5 osobola ogikwata n'engikuwa sina kyenva. Ye Tata Havi. Daddy Havi nina kyensaba. Daddy Havi. Neka capital. Daddy Havi nina kyensaba. Sigenda muku ojja kunyirira ate mutandike kweyagana musajjawo. Ebyo sigenda. Nedda siya musajja. Ebyakubasoko biveeko. Bannange nange kuba bisooka ebidde ebbali kubanga we mbatunda wali. Daddy Havi nina kyensaba. Senga ani Linda olode olina abasajja olina batata b'abaana abalala. Oyagala capital wammeka tumugabane. Tewali byakugabana Timo. Timo nina kyensaba. Tata Havi takunyigiriza tukusabye busabye at least ne wamuwayo kasente. Timo nsaba kazindaalo. Timo abantu kasanvu buli omu apeeyo emitwalo 5. Timo nina kyensaba. Timo buli bw'oliraba omukazi nga obuyambi abusaba ggwe oba kapito kitegeeza bali abalala. Ababuusiza amaaso. Abasajja bonna balina Timo omusajja omunene alimu. Nakino kansabe. Daddy Havi. Timo ayagala ggwe. Ayagala ggwe bali balina ebiwuugulu bannanga nti jja. Matipa soka aveewo Joyce ayagala ggwe Gomora. Daddy Havi nina kyensabayo ekirala. Ayagala capital wammeka? Njaga atandika kutunda wigs. Mbadde nsabayo miliyoni nga 4. Ezo weziri. Miliyoni 4. Tete mumboka mola nnyo musajja wange.